okusunsula abeesimbyewo kuyindidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ekisangibwa mu disitulikiti y'e Oyamo. Olwokaano lulimu abantu 7 nga basunsudde olwaleero. Kuliko munna Uganda People's Congress UPC Otuko Eunice, munna FDC Okero Fred Newton, wamu ne munna NRM Samuel Engola, ng'ono ye mutabani w'omugenzi Charles Engola yanga yakwatidde NRM bendera. Munna NUP Okero Daniel, ng'okusunsula kukoleddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno Richard Onobo. Eunice Otuko agenda okukwatira UPC bendera awerekeddwako akulira ekibiina kino Jimakena n'abalala, era aweze nti wakubbulula ekitundu kino kuba kyali ky'amaanyi nga UPC ekutte enkasi. So there's a lot that we are going to do in the remaining 2 years of the 11th Parliament to take our voices out, and I'm going to do that, legislate for my people on the real issues that affect them directly. Akulira ekibiina ki UPC Jimakena mukakafu nti bakweddiza ekifo kino. We're going to intend to recapture this constituency. So UPC is putting all hands on the ground. We're going to be mobilizing, we're going to be active, and we're going to pursue this matter until the elections are concluded in the most peaceful and organized manner. But we hope and we're quite sure we're going to see a UPC victory in Oyamo. Munna FDC Okero Freddy azene yali akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament winikiza ngono naye aweze nti akalulu kano wakukawuuta buva. I have come, I've offered myself as a candidate with hope and hold the optimism that we are going to win this election. Therefore, I encourage all of you to stand strong, canvass for votes, and know that victory waits for us. Munna NUP Okero Daniel asanze akaseera akazibu okwewandiisa olw'empapula ze zibaddemu ebirumirango ono aziddwa emirundi egiwerako okuzitereeza kyokka oluvannyuma awandiisiddwa. Samuel Okero Engola nga yeewandisiza ku kkaadi ya NRM awerekeddwako ssaabakunzi w'ekibiina kino Rosemary Nansubuga Senninde wamu ne Emmanuel Dombo nga yakulira ebyamawulire mu NRM. Engola agamba nti avuddeyo okutuukiriza manifesto ya kitaawe omugenzi Charles Engola wamu n'ekibiina kye kya NRM. Ngenda kutuukiriza ku bisuubizo taata bwe yali atandiseeko naye nga tusinziira mu manifesto ya NRM mwe tusinziirira. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde wamu n'akulira ebyamawulire mu NRM Emmanuel Dombo basabye abantu ba Oyamo okwesiga Samuel Engola atuukiriza ebirooto bya kitaawe kyokka ne bakiikira abalala ensingo abasazeewo okwawukana ku kibiina ne beesimbawo ku bwa Namunigina. Gabana NRM tugenda kukola ekisoboka Katonda affe nga ye mubeezi waffe okulaba nga n'akalulu kano tukawangula nga bwe tuzze tuwangula obululu obulala bwonna. Omulimu gwaffe tugezezaako gukola obulungi gabana NRM kubanga ekisinga obukulu byonna kwe kulaba nga twongera okumanyisa abantu lwaki NRM kyekibiina ekituufu ekirina okuwangula akalulu kano. Because this was a football match of politics. An NRM person who died has to be replaced by an NRM person in order to deliver on the manifesto of the president and the NRM. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Paulo Bukenya atubuulidde ku mbeera nga bwetambudde olunaku olusu. Abazze bagoberedde amateeka ge twabawa oba ebiragiro bye twabawa ebiruŋŋamya mulimu guno era nga kitusobozesezza okubeera n'entandikwa y'emirembe ennungi. Kino kye tusuubira era okuba nga tugenda mu maaso nakyo nga returning officer babagambye era babasabye bakuume enkola eno ne mu mitendera egiddako okunoonya akalulu n'okulonda okugenda kubeera lunaku z'omwezi 6. Okusunsula kukomekerezebwa lunaku lwa nkya nga ku bagenda okwewandiisa kuliko Omodo Wile Kagere ne Queen Dorothy Amola beewagudde ku NRM ne beesimbawo ku bwa Namunigina kw'ossa Otto Isha ngono yaliko omubaka w'ekitundu kino. Nga tweyongeddeyo